This is Diaspora TV, your #1 global network. Yes, abaluganda mukama afe bazibwe twebaza Katonda olunaku olwaleero ate tukomyewo nate erinnya lya Yesu lyebazibwe abagenda okuwuliriza ekigambo olunaku olwaleero mbadde nkyalinda ku baganda baffe abali ku cyberspace bagenda okujja tulyoke tugende mu maaso okubuulira ekigambo. Twebaza Katonda atuwa ekisa okujja mu maaso okubuulira ekigambo. Njagala mufune Bayibuli zammwe, njagala mufune ebitabo byammwe. Haleluya. Mwami sente bwasebo. Wanji mama. Akazindalo kampadde. Akazindalo kampadde. Tweyanziza nnyo Sister Frida, omusumba Sam Mutyaba, abasumba mwenna tubeebaza okubeera nti mubaddeko okuwuliriza ekigambo. Ate kati tugenda mu session endala olwaleero Luganda nga tugenda kuyigiriza mu Luganda nga bulijjo nti buli Lwakuna buli Lwakusatu tubeera mu Luzungu, Olwokuna ne twogera Oluganda. Njagala okwewaniriza mwenna abali ku cyberspace abooluganda, bamaama bajjajja mwenna okusobola okubeera nti mwefiriza obudde ne mujja okuyiga ekigambo kya Katonda. Kino ekigambo kya Katonda kikulu nnyo ffe ng'abakkiriza okusingira ddala. Kuba omuntu bw'aba tannakitegeera tasobola kukola kikumanya bukulu bwakyo, naye bw'omala okukiyingiramu n'okkiriza oyo Yesu Kristo otegeera amaanyi gaakyo. Era nnyaniriza abali ku Facebook, ku YouTube, ku Twitter ne Instagram nti mwebale kwefiriza budde. Naye nga tetunnatandika njagala ofune essimu yo, njagala ofune Bayibuli yo, ofune ekkalaamu n'ekitabo. Abo ababadde bayiga naffe okumala ebbanga mubadde mumanyi engeri gye tukolamu enkola ya kuwandiika byawandiikibwa, n'oddayo n'obyekenneenya n'obisoma mu ngeri gye baabiwandiikamu. Gwe tosoma kuteekamu birowoozo byo,
naye oleka bayibuli neeyogera gy'oli. Olwaleero tuli ku mutwe ogugamba nti twateekebwawo mu butuukirivu okuyita mu Yesu Kristo. Buli mukkiriza yenna yasimbibwa yateekebwawo mu butuukirivu. Kyekyo tugenda okweyongera okuyigirizaako kubanga twagala tumanye obutuukirivu buno bwe tulina. Omuntu kiva ku ki okumugamba nti mukyala mubiru oli mutuukirivu. Ndina mukyala mubiru mu studio ne Sister Suzette nga be bali ku mukyala mubiru yali ku kamera. Sister Suzette gwe tugenda okwogera naye okubuulira naye. Twebaza Katonda ekiseera kyatuwa buli lunaku okujja mu maaso g'abaganda baffe g'abakkiriza nga tubuulira ekigambo. Tusabe. Taata tukwebaza olunaku luno lw'otuwa buli lunaku ne tujja nga tuzze okuyigiriza ekigambo. Bw'otuyigiriza naffe ne tujja tuyigiriza kubanga otuwadde obuweereza obw'okutabaganya. Tukwebaza omwoyo watudde mu ffe gwe tutayita buyisi buli lunaku naye oyo gwe watuwa oluvannyuma lw'okukkiriza. N'olwaleero tugenda okuyiga obutuukirivu obwo bwe tulina nga si lwakuba lwa bikolwa byaffe naye olwa Yesu Kristo gwe twakkiriza. Tukwebaza nti amaanyi agakolera mu ffe gatuwa okukolera mu buvunaanyizibwa. Nkwebaza olwa buli kinoomu ateewulira bulungi. Ndagira buli kyonna ekitaasimbibwa Katonda kisimbulizibwa mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era twebaza lwa kaseera kano nti abakyayina ekifu ku maaso okukutegeera kigenda kuvaako olw'ekigambo kye bagenda okuwulira kubanga ekigambo kyo ge maanyi agalokola. Mu linnya Yesu Kristo mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina. Olunaku olwaleero lunaku lwakuna tuyigiriza twateekebwawo mu butuukirivu. Abakkiriza tuli batuukirivu. Luli twali twogera ku butuukirivu, okuteekebwawo mu butuukirivu. Kiki kye kireeta okuteekebwawo mu butuukirivu? Kitegeeza oli mutuukirivu nti olina obuyinza okubeera nti osobola okuyira mu maaso g'abantu. Oli mutuukirivu okuyimirira mu maaso g'abantu. Oli mutuukirivu okuyimirira mu maaso ga Katonda. Oli mutuukirivu okuyimirira mu maaso ga Sitaani nga toyina kutya, toyina kutiisibwatiisibwa, ng'osobola okuyimirira n'oyogera kyonna ky'olina okwogera. Bwe kuba kugoba Sitaani mu maaso go nga tolinaamu kutiisibwa, kubanga Sitaani akozesa okutiisibwa. Kyekyo lwaki omukkiriza bw'akula, bw'ayigirizibwa n'akula mu kigambo kya Katonda talina kubeera na kutya. Kutya Sitaani gwakozesa okulaba nga akutiisatiisa ky'omanyi n'akikuggyako nga tonnanywera mu Katonda. Kyekyo lwaki tukaatiriza nti omukkiriza bw'amala okukola ki? Bw'amala okulokoka alina okusomesebwa. Okusomesebwa kukulu nnyo. Amiina abooluganda. Tugenda mu maaso n'okugenda nga tuyigirizibwa. Waliwo ekyawandiikibwa kye njagala kiri mu Timoseewo ekyokubiri essuula 2 n'olunyiriri olwokubiri. Timoseewo ekyokubiri essuula 2 njagala ndusome muluwulire. Ndwagala nnyo olunyiriri olwo. Timoseewo ekyokubiri essuula 2 era olunyiriri lwakubiri. Pawulo awandiikira mutabani we, era bye wawuliranga gye ndi mu bujulirwa obw'abangi, ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abasaanira okuyigiriza n'abalala. Amunyweza. Kyavudde amugamba wano mu lusooka nti kale ggwe mwana wange beeranga w'amaanyi mu kisa ekiri mu Kristo Yesu. Si maanyi ga kkuba, amaanyi ga kutegeera. N'alyoka amugamba mu lwokubiri, era bye wawuliranga gye ndi mu bujulirwa bw'abangi, ebyo biteresenga abantu abeesigwa. Bw'oba owulidde ebigambo ebirungi bye njogera wano olunaku olwaleero oba bye tugenda okwogera, olw'okuba oli mukkiriza gwa mpuliriza olunaku olwaleero,
bitwale obiterese obiwa omuntu omulala naye bw'anaakula n'abitegeera agenda abiwa omulala. Kyeyini bwetyo bwetambula ey'okuyigiriza ekigambo kya Katonda. Omuntu alokoka oluvannyuma lw'okuwulira ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda tekitukwasa nsonyi kubuulira. Tetukola ki? Tugende mu kitabo ekiri mu Baluumi. Amiina. Tugende mu Baluumi essuula 5 olunyiriri olw'omunaana. Haleluya. Tuli ku ki? Tuli ku twateekebwawo mu butuukirivu. Si lwa bikolwa naye olw'oyo gwe twakkiriza Kristo. Atugambye ati Abaluumi 5 essuula 5 olunyiriri olw'omunaana. Naye Katonda atendereza okwagala kwe ye gye tuli, kubanga bwe twali nga tukyalina ebibi Kristo n'atufiiririra. Atendereza okwagala kwe. Kati omuwendo gw'okwawukana gwe tugenda okutunuulira tulabe okwawukana kuno kwaleeta ki. Okwawukana kuno kwe kwateekebwa kwaliwo tusobole okubeera ki. Omuntu yayawukana ne Katonda ffe tusobole okufuna obutuukirivu buno. Tugenda kusoma Befeso. Okwawukana okwaliwo ku muntu ne Katonda kwatuleeta okufuna obutuukirivu. Tugenda mu Befeso. Abefeso essuula 2 tuve ku lunyiriri olusooka tugende ku lwokusatu, tukome ku lwokusatu. Abakaloginga ku mukutu ku platform eno twogera okuteekebwawo mu butuukirivu ffe ng'abakkiriza. Amiina. Agambye atya, era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono by'ebibi byammwe bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe gy'ensi eno bwe giri, nga mugobereranga obukulu w'obuyinza bw'omu bbanga omwoyo ogukolera kaakano mu baana abatawulira obujeemu. Era naffe ffenna bwe twatambulirangamu edda mu kwegomba kw'omubiri gwaffe, nga tukoleranga mu mubiri n'ebirowoozo we byagala, ne tutabeeranga olw'obuzaalirwana abaana ab'obusungu ng'abalala. Twali mu bibi byaffe mwe twali tufiiridde. Omuntu yali mufu newankubadde yali atambula nga mulamu. Yali mufu ng'ali mu bibi bye nga tutambula, naye n'akola kyagambye nammwe yabazuukiza. Bwe tumala okukkiriza Kristo tuzuukira ne tuba balamu, ne tuweebwa obulamu obutaggwaawo newankubadde tuli bafu. Amiina. Naye okuzikula kuno kwe ŋŋamba nti bwe twagaana Kristo Katonda kye ayagala tukole, ekyo tekyatusaanyaawo naye kyatwawula ne Katonda. Amiina. Kyatwawula kitya? Kyatwawula ne Katonda okubeerawo mu buliwo bwa Katonda. Mu kigambo ky'ekituufu kye nnina okukozesa, mu buliwo bwa Katonda, mu maaso ga Katonda kyatwawula. Kati Katonda yayina okujja okufuuka omuntu asobole okutuzza, aleete obulokozi, atuzze waali, kubanga twali tuseetuse nga tuvuddewo. Naye kyatwala Katonda yennyini okweyawula ffe tusobole okubeera nga tukusobola okukola ki? Okukomawo. Najja ate okwagala kwa Katonda kwewuunyisa nti Katonda teyavayoletinga principles ze.
Amina. Yali tasobola kujja ku nsi nga muntu newankubadde yali asobola nga Katonda. Naye yagamba nedda nassaawo principles ezigoverning ensi eno kati alina ozigoberera. N'ayambala omubiri okwo kwagala. N'agamba omuntu gwe natonda engeri yokka y'omununula nina okufuuka omuntu. Katonda ne yeeyawula ku Katonda. Amina. N'afuuka omuntu ajja anunula omuntu. Tweyongeraho twagala okulaba ekigambo kino kweyawula. Obulokozi ne bujja. Yesu n'ajja n'ava ku Katonda n'afuuka omuntu. N'afa ku lulwo. So ekitegeeza obwa Katonda bweyawula ku bw'obwa Katonda ne bujja okununula omuntu kuba Katonda kyali kirowoozo ki ekyokugaa nti tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe. Amina. Kati kirowoozo kya Katonda ekyokutonda omuntu mu kifaananyi kye. Otyo. Kati Adamu bw'ataakola kyamugwanira kukola bwe yamugaa nti tolyanga ku muti guno ogw'okumanya obulungi n'obubi lw'oligulya tolirema kukola ki kufa. Naye yali amaze okumuwa ekyokukola. Kati okusala kwe kwali kwa muntu okusalawo okukola ekintu ekiki ekituufu. So kati okusalawo kw'omuntu Adamu kubanga Adamu ye system omuntu mwatambulira ey'obutamanya kyabwa Katonda. Kati Adamu oyo ensibuko y'okuba abantu mweva mu kusalawo kwe yasalawo yaleeta enkola etaali nnuŋŋamu. Amina. Kati awo kubanga tuyiga twasimbibwa okuteekebwawo mu butuukirivu. So kati amaanyi ga Sitaani ago gava mu kwawukana kw'omuntu ne Katonda. Amina. Kati Kristo kye yasasula Katonda kye yasasula okuyita mu Kristo gwe muwendo ogw'okununula omuntu okumuzza mu kifo kiri we yali avudde. We yali avudde. Kati kiri omuntu addizibwa mu kifo ekyokumanya Katonda eyamutonda n'okubeera ne relationship oba n'enkolagana ne Katonda. Y'ensonga lwaki omuntu addayo okuba omutuukirivu right standing ne Katonda, okuyimirira ne Katonda nga tewali kibi kiremesa muntu na Katonda. Amina. Kyevudde tugamba nti okuba omutuukirivu kitegeeza nti oyimirira nga tolina kutya, n'oyimirira nga tewali kwesalira musango, nga oyina eddembe mu buvumu n'oyogera. Kubanga wanunulibwa. Amina. Okuva mu butakkiriza okudda mu kukkiriza obwa Katonda okukolera mu ggwe. Ekyo kye tutunuulira olwaleero abali ku mukutu. Kakati tugenda kweyongerayo mu maaso tulabe nti okulekebwawo ku musaalaba kuno Katonda yeeyawula naki n'omuntu. Nti yalekebwawo, he forsook, yaleka omuntu ku musaalaba asobole okukola ki? Okumununula. Kyekyo kye yakola tusobole okununulibwa. Bwe tujja mu maaso wano okulaba kuno nti Yesu yafa mu mwoyo, n'afa mu ndowooza, n'afa mu mwoyo, mu mubiri, omubiri gwalimu, asobole okununula omuntu. Nga tetunaba kweyongerako nnyo tulina okuddayoko katono wano abakkiriza okuba nti tutegeera nti omuntu nga bwe tuva okusoma mu Bebulaniya Abefeso nga bwe tuba nti omuntu yali afiiridde mu bibi bye, newankubadde nga omuntu yali afiiridde mu bibi bye tekyamuggyako kuba nti asigadde nga akyakola byakola. Okufa kwe kwali kwakwawukana omwoyo wa Katonda wamu ne ye.
tekyamuzikiriza mujjawo okufunctioninga ng'omuntu naye yasigala ng'akola ki ng'akola ng'omuntu naye ng'omwoyo amugattaganya wakati we ne Katonda oyo ye yali agiddwawo ate luli twakiraba nti Katonda si ye yajjawo okusoma kwe twasoma luli si ye yali ajjawo naye omuntu ye yagaana okutambulira mu kwagala kwa Katonda kati ne tulaba nti ebibi byaffe bye byatwawukana obutakkirizaganya bwaffe ne Katonda bwe bwatwawukanya so si ye kuba nti yakolaki yatuviira era kyekyo bulaba kyatwala ye kubanga from the day one yalina ekirowoozo ekyokununula omuntu kyovala kyatwala ye okutambula olugendo okuva ku lubereberye ng'ajja atambula paka ku Malakayi tubulaba ajja atambula okujja okununula ki okununula omuntu so kati ekyo kyekyaleetera omuntu okwawukana ne Katonda naye Katonda kyeyava kimutwala okuleka obwakatonda bwe najja yambala omubiri nga bw'ogambye nti yali tasobola kuviolatinga principles ze ez'obuntu nti omuntu bw'aba alina obeera ku lusi kuno alina okubeera ayambadde omubiri kaakati yalina okwambala omubiri okujja okununula omuntu okuba nti amuwa obulokozi amiina kyava kimukola kikireeta Katonda omuntu obulokozi kyali kimwetaagisa okwawukana ku bwa Katonda bwe asobole okujja okuoperatingira ng'omuntu mu mwoyo ku nsi kuno omuntu alyoka aweebwa obulokozi amiina tugambye nti Yesu Kristo yafa mu mwoyo n'afa mu ndowooza n'afa ne mu mubiri asobole okukola ki asobole okununula omwana w'omuntu tukyeyongera nga tutunuulira ebyawandiikibwa nagambye nti funa bayibuli yo ekkalaamu n'ekitabo kubanga olina okuwandiika ebyawandiikibwa bino bw'ova ku pulatifomu eno toddayo buzzi n'otuula ddayo sister Suzette ate ogamba go back and ponder genda oweetegereze ocekinga mu luzungu bagamba go and investigate ebyawandiikibwa osobole okulaba nti ebyo bye babadde basoma byebyo bigamba ki Isaaya 5:3 olunyolo lw'okumi Isaaya 5:3 olunyolo lw'okumi lugamba kyendiva mugabira omugabo wamu n'ab'ekitiibwa era aligabana omunyago wamu n'ab'amaanyi kubanga yafuuka obulamu bwe okutuusa ku kufa n'abalirwa wamu n'abasobya amiina naye yeetikka ekibi ky'abangi era yawolereza abasobya kyendiva mugabira omugabo wamu n'abakulu ekitegeeza nti Yesu Kristo yafa mu mwoyo n'afa mu ndowooza n'afa mu mubiri ffe tusobole olw'omuwendo ogwo gwe yakola ki gwe yawaayo gwe yasasula eri okugwa kwani kwa Adamu okitegeera tusobole okubeera nti tutegeera kiki kye yakola gye tuli amiina okwongera ku ekyo yensonga lwaki tulaba Yusufu ow'eri Masaaya awaayo entaana oba agula entaana mwe yaziika Yesu kiba kitegeeza nti Yesu ono yafa mu mubiri otyo yafa obona obujulirwa kubanga ekyo kye tukkiriza nti yajja n'afa n'aziikibwa n'aziikibwa ku lw'ebyonono byaffe n'asukira ku lw'obutuukirivu bwaffe kati olw'okuba Yusufu eri Masaaya ebyawandiikibwa ebyafaayo bitulaga nti yagula entaana okumuziikamu kiba kitegeeza yajjira ddala mu buntu so singero n'okwongerezaako anagambye nti naye yeetikka ekibi ky'abangi era yawolereza abasobya kati bw'okkiriza olina omuwolereza ekigambo nno kikulu ekyo eky'omuwolereza olina omuwolereza bw'okkiriza tugenda kweyongera mu byawandiikibwa Petero ekisooka twagala okutunuulira tulabe Petero ekisooka essuula 1 okuva ku nnyo olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu
bannabbi abaategeezanga ebyekisa ekyali kigenda okujja gye muli banoonyanga nnyo ne banneekennenyanga ebyobulokozi buno. Baanoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo byeyalanga ng'asooka okutegeeza ebibonobono bya Kristo n'ekitiibwa ekigoberera. Bwe twogera ku bannabbi baalanganga kigenda okukola ki? Okubeerawo. Era bw'onoomala okutegeera bayibuli eno obulungi ng'ogisoma ojja kumanya nti bannabbi baalanganga ani? Kristo. Era kyavuga agambye ebyobulokozi bannabbi bye baalanganga ebyekisa ekyali kigenda okukola ki? Okujja gye muli. Baanoonyanga nnyo ne beekenneenya nga banoonya ebiro bwe biri. So Yesu Kristo kyekisa ekyajja gye tuli. Yes. Kubanga eri abamu bagamba mubuulira enjiri ey'ekisa mugenda kuleetera abantu okwonoona. Bibino byawandiikibwa ebyobulokozi obwo bannabbi bye baalanganga ebyekisa ekyali kigenda okujja. So Yesu Kristo kyekisa gye tuli. Bw'oba olina Yesu olina ekisa kya Kristo mu ggwe. Kristo kyekisa. Bannabbi bye baalanganga oyogedde ku kumanya ekitabo nti ng'abakkiriza tulina okumanya kiwuliddeko Musumba Sam ng'akyogerako ku cyberspace nti abantu okuba nti bategeera omuntu gwe bakkiriza. Kati mu kutegeera omuntu gwe bakkiriza oteekwa okusoma ekitabo kino ekyawandiika ku byafaayo by'obwakatonda. Ki Katonda kyakola kyeyali ayagala oyo Katonda yatonda omuntu ki kyayagala mu muntu ono era ne ki kyayinza okukola okuyita mu muntu muno. Kiba kitegeeza nti olina okuddayo n'osoma ekitabo kino ekikadde nga cyberspace I think bakiddamu bakisoma nti olina okumanya okwawula ebitabo nti bw'osoma ekitabo kino tolabamu kirala nga Sister Suzette bw'agambye okujjako okulaba ebyekisa bannabbi nabo beewuunyanga kubanga mu biro byabwe omwoyo oyo wano Petero atugaye nti omwoyo eyabalimu omwoyo wa Kristo eyabalimu naye nga tebafuna kubikulira kutuuvu kumalayo naye bafunanga okubikulirwa okw'ebitundutundu kyebavanga beewuunyanga. Owekisoono agenda okujja naye tebyali biro byabwe byakufuna kubikkulirwa kubanga ku kisoono yalina okujja okwambala omubiri. So naye baalinga balanganga ebigenda okubeerawo kati naye mu kubiranganga nga beewuunya. Ensonga lwaki nti omubuulizi yenna bw'aba abulira mu ndagaano enkadde talina kujja mu samoni yonna kyalina okujjayo ye reference eraga kiki ekyajja kiki ekyaliwo ekyalangibwanga era ate alyoka ajje mu ndagaano empya alyoka alaga ekyo ekyalangibwa bwe kyatuukirizibwa. Amiina. Y'engeri y'okwawulamu ebitabo mu ndagaano enkadde nga bulijjo bwe tujja twogera Kristo yali nga akwekeddwa atya mu bisiikirize mu ngero nga bw'atyo mwakwekeddwa. Naye ate bwe tujja mu ndagaano empya ye Kristo mwene azze n'alaga obwakatonda okuyita mu ye yekyo bannabbi kye baalanganga. Amiina. Era bwe tutunulana agambye mu Lw'ekumi nga banoonya ebiro bwe biri Olw'ekumi nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe binaafaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo bwe yayagala. Byeyalanga prophesying byeyalanga wanagambye bwe yayagala nedda mukwano byeyalanga it's prophesy ng'asooka okutegeeza ebibonyoomobyo bya Kristo n'ekitiibwa ekigoberera ekitegeeza nti okubonyaabonyezebwa kwa Kristo kwe kwavaamu okubonyaabonyezebwa kwa Kristo kwe kwavaamu obulokozi buno bwe tulina. Amiina.
so bwe tumala okutegeera ebintu bino tutegeera obulungi bwa Katonda nti ekitiibwa n'okubonyaabonyezebwa kwe kwavaamu obulokozi bwe tulimu kati. Amiina. Nti obutuukirivu buno tebwatuweebwa olw'okuba tusaba nnyo, olw'okuba tukola nnyo, wadde okusaba kulungi, olw'okuba tusiiba nnyo, naye olw'okuba yafa yabonyaabonyezebwa ne tulyoka tufuna obulokozi. So okubonyaabonyezebwa kwa Yesu Kristo kwe kutuwa obutukuvu, kwe kutuwa obulokozi. Era obulokozi tetubukolerera, wabula Kristo yabutuwa buwi nga kirabo. Ate era tetusobola buvaamu, manya busuula. Ng'omuntu bw'alaga nti ogenda to lose it. Kinnemye okujjayo mu Luganda. Obubuza, tetusobola bubuza. Kubanga already Kristo yakola atya? Yabutuwa kirabo. Ate bw'omala okuyingira mu Kristo, ali wanuwe. Tosobola kuvaamu obuyingira mu Kristo ali wanuwe. Agambye teri agenda kubajja abo beyampa tata beyampa teri agenda bajja migabo. Kaakati tuli ki batuukirivu? Mukama Katonda atufudde tuli batuukirivu. Yamufuula ekibi ku lwaffe ffe tusobole okukola ki? Okugibwako ekibi. Ekitegeeza nti twafuuka gye tuyita sacrificial. Ye yafa ne yeewaayo ku lwaffe tusobole okuba abalamu. Kitegeera? Kati tuli batuukirivu. Abakagenda ku mukutu nga mwakajjako twogera ku kuteekebwako mu butuukirivu. Tuli mu butuukirivu ng'abakkiriza. Amiina. Tulina access bagiyita batya? Oluganda lwabavudde mu mitwe. Amiina. Oluganda lwaba bano tebakyayogera Luganda. Tusobola okutuuka ewa Katonda essaawa yonna. Tetuliiko kitugaana. Amiina. Tetulina kitusobola kutugaana kutuuka wa Katonda. Tetuliiko komo nga bonoga nti okoma wano. Essaawa yonna osobola okugenda ewa kitaawo n'oyogera naye. Amiina. Obulamu bwe tulina obwa Kristo bwatuweesa ffe okubeera ki? Abatuukirivu. Butuweesa okutambulira mu butuukirivu. Si lwakuba tulina kye tulina okukola. Si lwakuba tulowooza nnyo. Oba si lwakuba nti twambala bulungi. Oba si lwakuba nti tuyina empisa ennungi. Newankubadde ebyo byonna birungi, birina ekifo kyabyo. Oba si lwakuba enneeyisa yaffe ennungi. Nedda. Naye olw'okuba twakkirizaani Yesu Kristo. Twagala tulaba Isaaya bw'ayogera. Isaaya 5:14. Isaaya 5:14 lugamba. Mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa, onoobanga wala n'okujoogebwa, kubanga tolitya, onoobanga wala n'entiisa, kubanga terikusemberera. Muwulire ebigambo bino. Bw'omala okutuukirira kitegeeza oba weetegedde. Embala gy'olimu oba weetegedde nti embala gye ndimu ya bwa Katonda. Mu butuukirivu mw'olikola ki? Mw'oliyima okunywezebwa. Onoobanga wala n'okujegebwa. Bw'omala okutegeera obutuukirivu bw'olimu tojogebwa. Kubanga tolitya. Amiina. Onoobanga wala n'entiisa kubanga terikusemberera. Anti kati awe kikuleetera obuvumu n'obutajogebwa. Bw'omala okwezuula n'otegeera ng'owakkiriza, n'omanya enkola ye, n'omanya karakita ye, bino ebintu ebireetera okujogebwa oba tebikyasobola kubeera mu ggwe, kubanga obwa Katonda n'ekitiibwa kye buli mu ggwe, era n'engeri gye weeyisaamu n'egyokola ebintu bino byonna bibeera wala. Amiina. Wano etugambye nti mu butuukirivu. Kati buli lw'oteemanya kiki ky'oli, omutawaana guba gutuuse. Tosobola kunywezebwa. Mu butuukirivu mw'oliyima okunywezebwa. Kati olina okumanya kiki ky'oli. Omukkiriza alina okumanya. Agambye nti wano ky'ova olaba nti enjiri
ge maanyi ga Katonda ago agalokola agalokola. Omuntu alina okuwulira enjiri. Bw'omala okuwulira enjiri n'okkiriza, bw'omala okukkiriza otandika okutambula olugendo olw'okusomesebwa, n'otandika okukola n'omanya nti ndi mutuukirivu, si lwakuba nina kyenkola, naye olw'okuba nnakkirizaani Yesu Kristo. Otyo omukkiriza alina okumanya ekifo ky'ayimiriddemu n'okufuna okubikkulirwa mu kutegeera obutuukirivu buno, kubanga buli lw'otamanya obeera wala nnyo n'obuliwo bwa Kristo. Buli lw'otamanya obeera wala n'obuliwo bwa Kristo, kubanga luno olugendo lw'obulokozi olina okusomesebwa obulokozi buno osobole okutegeera, osobole okufuna okubikkulirwa mu butuukirivu buno bwe twogerako. So okubikkulirwa kwa kugenda kujja kutya ng'otaddemu obudde n'osoma Bayibuli n'ogitegeera ng'oteekamu obudde n'ofuna kiringa omukyala n'omwami banabeera mu relationship balina okumanyigana. Batuuka ekiseera mwami we ne waba atunudde butunuzi bwati kino nno kye yeetaaga, omukyala waaba akoze kino kye yeetaaga. Katulina okuba nga tulina relationship ne Katonda. Obulidde olina okuteekamu obudde n'ofuna relationship ne Katonda. Okay. Mbadde nkyanyinyonnyola obutuukirivu buno bwe twogerako. Kamalo okutereeza ano waliwo abatatulaba ku Facebook, malo okuddamu okuweereza link, waliwo abatatulaba. Haleluya, 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 haleluya. Amen. Amina. Njiweereza. Mbadde ngamba nti obutuukirivu bwe twogerako bwe bulwa kwe kuyimirira ne Katonda nga toyina kutya, nti oyimirira mu buvumu n'oyogera, n'oyimirira n'abantu n'oyogera, n'oyimirira ne Sitaani n'ogoba emitego gya Sitaani gyonna. So kyogezaako okugamba kubanga oyogedde oluzungu nawe oluvunidde translation si ya Luganda. Okuyimirira ne Katonda, okuyimirira mu maaso ga Katonda. Webale nnyo. Toba nakutya kubanga omanyi yakufiirira oli mutuukirivu. Era n'okuyimirira mu maaso g'abantu nga tewali n'omu asobola kuvaayo n'akunenya nti agundi wali mubbi wali bwoti, newankubadde wali mubbi naye kati wawulira enjiri n'okyusibwa, owulidde n'olokoka. Kati oba n'obuvumu okubanga obuulira enjiri, damuweereze linkisebo. Kati kiringa era nti ne Sitaani ne bw'abazze tomudduka mu buvumu bw'olina obw'obutukuvu, omugoba n'aba nga tasobola kukola ki? Amiina. Kutomentinga. Amiina. Wano Bayibuli etugambye, tugenda kusoma nti bw'obeera ng'oli omaze okutegeera obutuukirivu buno, oyimirira nga tolinaako kikutiso. Omanyi tulina nnyo okutya abakkiriza. Lwaki? Lwakuba tetunnaba, bwe tusoma ebyawandiikibwa bino tetukkiriza kiki kye tusomye. Toliiko kyakunenyezebwa gwali mu Kristo Yesu. Amiina. Olw'okuba omaze okutegeera nti otambulira mu buvumu, okolera mu buvumu. Isaaya atugambye atya? Wali we tusomye Isaaya agambye atya? Isaaya ddayo osome owulire. Mu butuukirivu mw'olima okunywezebwa. Amiina. Onoobanga wala n'okujoogebwa kubanga tolitya. Otyo. Tolitya onoobanga wala n'entiisa kubanga terikusemberera. Terikusemberera. Kati buli lwe weemanya oba omanyi ky'oli mu Kristo, oba otambulira mu maanyi, oba otegedde okwagala kwa Katonda, oba otegedde kubanga osoma ebyawandiikibwa, oba otegedde engeri gye wafunamu obutuukirivu, oli tasobola kujja n'agamba nti kola bw'oti osobole okufuna obutuukirivu. Amiina. Tugende mu Bebbulaniya. Okwongereza kwekyo bwe tuddayo ne twekaliriza obulungi tulaba nti mu butuukirivu mw'olima okunywezebwa, onooba wala n'okujoogebwa. Amiina. Kubanga tolitya. Onoobanga wala n'entiisa kubanga
terikusemberera lwaki obeera wala n'ebintu bino kubanga omaze okunywezebwa omaze okubeera nti omuzungu kyegambye oli established mu butuukirivu kati olw'okuba oli right standing kwegamba oyimiridde wakati ne Katonda nga mwenna mukkiriza ekintu kyekimu kiba kitegeeza kati sitaani aba takulinaako obuyinza kiba kitegeeza entiisa teba paati ya bulamu bwo kiba kitegeeza okujogebwa kubeera wala naye newankubadde ng'okkiriza bw'oba nga tosomeseddwa oba nga tosomye kutegeera bintu bino ku bw'omwoyo osigala ebintu bino bikukola ki bikutiisa lwaki kuba teweetegedde kikyoli kyekiva kitwala okuyigirizibwanga kuno omuntu okuba nti abeera akola ki akakasa era nga yeekakasa ate nga yeetegeera mu bulokozi buno bwe yayingira omuntu alina okumanya omulokozi ono kiki gy'ali kiki yamukolera kikyakola mu bulamu bwe ne kikyayinza okukola okuyita mu bulamu bwe kyetuva kitutwala nga tulina okusoma ebyawandiikibwa tukule omuntu olina okukula ne mu bino ebintu bya bulijjo omwana bamuwa emmere akule omubiri gwe gukule naye buli bw'ogaana okukula wabawo omutawaana tugendeko mu Bebbulaniya essula 5:13 kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya butuukirivu aba akyali mwana muto kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya butuukirivu buli lw'omala okukula n'ofuna okutegeera kw'obutuukirivu n'obeera nti tokyasobola kubeera nga okuze mu kutegeera engeri gy'olabamu ebintu by'obwa Katonda nze nno ekyandikibwa kino naakakifuna okukitegeerera ddala lunaku nakisomanga naye nga sikitegeera kubanga no Pawulo yali agamba bano Abebbulaniya nti kubanga buli anywa amata nze nali mmanyi nti amata gennyini ng'omwana omuto ganywa ge baali bategeeza naye yakireeta bw'atyo ng'ategeeza nti ng'omwana omuto tosobola muwa mmere y'amagumba olina kumuwa mmere gy'asobola okulya ng'amata kati naffe mu Kristo bw'oba tonnakula ng'okyanywa bunywi mata ng'okyagamba tekisoboka kati olina okubanga olina okwezula noga nti mu butuufu wano wendi kantekemu amaanyi nsobole okukula mu kigambo kya Katonda ekigambo kya Katonda kirina amaanyi kisobola okukola naye ate gwe yakkiriza tekigenda kujja buzikikule bukuzi nga gwe totaddeemu budde olina obuvunaanyizibwa gwe okusoma n'okutegeera n'okufuna relationship enkolagana ne Katonda amiina kyekiva kitwala omukkiriza okujja mu kifo ekyokumanya okubikkulirwa obutuukirivu omukkiriza bw'atamanya butuukirivu bw'alina ne Katonda kiba kitegeeza tanneetegeera kikyali mu bulokozi buno abeera wala n'okubeera obuliwo bwa Kristo mu ye abeera wala n'obuliwo bwa Kristo mu ye kyekiva kimutwala okuba nti atambulira mu kusoma mu ssomo ly'obulokozi kubanga essomo ly'obulokozi lino lye lireeta okubikkulirwa kw'obutuukirivu bwe bali nnyo essomo ly'obulokozi lye lireeta ki lireeta okubikkulirwa kw'obutuukirivu amiina era kyava abeera nga ategeera enkolagana ye ne Katonda oba obutuufu bwe ne Katonda ekyo kimuleetera okuba n'obuvumu okubeera nga asobola okugenda mu maaso ga Katonda kitaffe nga talina kutya ng'asobola okuyimirira mu buyinza obwo obuva mu Katonda mu Kristo okuba nti asobola okuyimirira n'obuvumu okubeera nti apresentinga Katonda ono mu bwa Katonda bwe olw'okuba yeetegedde kikyali n'obutukuvu bw'alina mu Katonda era n'okuba nti asobola okuyimirira neyeŋŋanga buli mbeera yonna oba buli kusomoza kwonna okuva mu buli mbeera yonna okuva eri sitaani okuba nti tewaba mbeera esobola kuyimirira gy'ali kubanga yeetegedde kikyali n'obutukuvu bwe mu Katonda buli lw'olirema okutegeera kiki ky'oli mu Katonda ogenda kuyuuzibwa n'empewo ez'enjigiriza enkyamu naye ggwe ng'omukkiriza kikutwalira ebbanga okwewaayo n'okusomesebwa mu butuufu omuntu ategedde tugambye nti obutuukirivu
kikuwa okubeera nti osobola okuyimirira ne Katonda nga tolinaako kunenyezebwa, nga tolinaako kwesalira musango, nga tolinaako kintu kyonna kikugaana kuyimirira ne Katonda. Era okwongereza ku ekyo Isaiah kyeyava agamba nti obutuukirivu bwe nnina butuukirivu bwa Katonda. Amiina. So kiba kitegeeza obutuukirivu bw'olina si bwo naye bwe butuukirivu bwa Katonda mu Kristo. Amiina. Era obutuukirivu obwo buva ku ki Kristo kye yatukolera ffe okuba abatukuvu. Buli lwe weemanya ate n'ebyawandiikibwa bikulaga bannange, naye buli lw'osoma ebyawandiikibwa n'obisoma gwe okwagala okufunamu ky'oyagala ate kye bawandiise n'otakitwala kiba kitegeeza nti totegedde. Tugendeko mu Baluumi essuula 8 olunya olusooka paka ku lwokuna. Baluumi 8 olunya olusooka. Kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, kubanga etteeka ly'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyanfuula ow'eddembe ne linzigya mu tteeka ery'ekibi n'ery'okufa. Kubanga Katonda yakola amateeka gye gatayinza kukola kubanga manafu olw'omubiri, bwe yatuma omwana we ye mu kifaananyi eky'omubiri gw'ekibi alyoka asalire omusango ekibi mu mubiri. Obutuukirivu bw'amateeka bulyoke butuukirizibwe mu ffe abatatambula kugoberera mubiri wabula abagoberera omwoyo. Kati atugambye wano mu nnyolosooka nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Kati tetulina musango, kyenvudde njogera luli nti tulina okutwala ebyawandiikibwa bino nga bwe tubisoma. Ebyawandiikibwa kye byogera kye tuli, tebaliiko musango, naye ate gwe n'omala neweekola ki? N'ogwesalira nti nayo noona okitega sala zange ziganya okuddibwamu oba nenenye saala ki? Mukama bunaku mugamba kibi ki ekinnemesezza okuba nga sirina gundi. Kubanga oba tonnafuna kubikkulirwa kwa butuukirivu, kubanga obulokozi buno bwe butubikkulira obutuukirivu buno bwe tulina mu Katonda. Kati bw'oba tokitegedde kiba kisitegeeza oba teweetegedde ojja kusigala nga weesaliza omusango. Pawulo kyavudde agamba nti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. Kati bw'obanga oli mu Kristo Yesu toliiko musango. Newankubadde oyagala okwesa kwano mulokuli, kubanga etteeka ly'omwoyo gw'obulamu mu Kristo Yesu lyamufuula ow'eddembe okuyinza mu tteeka ery'ekibi ery'okufa. Kubanga amateeka kye gatayinza kuba kubanga manafu olw'omubiri. Katonda bwe yamutuma omwana we ye mu kifaananyi ky'omubiri ogw'ekibi, era olw'ekibi n'asalira omusango ekibi mu mubiri. So kati Kristo bwe yajja bwe bali nnyo mu mubiri guno omutasobola kuyinza amateeka y'endowooza. Tugamba omubiri, tugamba body endowooza. Endowooza mwe tulowooleza teyasobola kukwata mateeka gano. Kyava ajja mu mubiri guno mu ndowooza eyo asobole okutwala ekibi kino ekyendowooza, asobole okuba ye yennyini okuba nti yeeraga gye tuli, tusobole okuba n'amaanyi agaleeta okutegeera. Bulijjo gwogamba nti amaanyi kwe kutegeera. So kati amaanyi kwe kutegeera kwa Katonda okuli mu ffe okuteŋŋanga okuyimirira eri buli mbeera, kubanga tutegedde nti embeera eno eri wansi wa bigere byaffe. Kati okwewaayo kwa Kristo okufa n'okuziikibwa n'okuzuukira kwajjawo ekyo ekyali kirina okuweebwayo tusobole okubeera abatuukirivu. Olwaleero tuli batuukirivu olw'ekirabo eky'ekisa, ekirabo eky'okwewaayo eri Kristo. Amiina. Olw'ekisa ekirabo, obutuukirivu kirabo. Amiina. Ekyaweebwayo. Kati buli mukkiriza yenna alina ekirabo eky'obutuukirivu mu ye. Buli mukkiriza yenna yazaalibwa omulundi ogwokubiri. Weebale nnyo.
okuyita mu njiri eya Kristo Amen. alina ekirabo ekyokukkiriza Kati tetuli batuukirivu lwa bikolwa, tuli batuukirivu olw'okukkiriza olw'omulimu ogwaggwa mu Kristo. Amiina. Tuli batuukirivu olw'okukkiriza mu Kristo. Obutuukirivu bwaffe buli mwani mu Kristo. So tuli batuukirivu okuyita mu Kristo. Tetulina butuukirivu naye tuli batukuvu. Ate tetugenda kuba naye tuli. Amiina. Ekyo kyetuli. kubanga omulimu yagumala bwe yagumala ne tukkiririza mu mulimu Ekyo kyetuli. Ye nature yaffe. Eno yenkola yaffe gye tutambuliramu. Amiina. Obulokozi buno kye bwaleeta ne kibeera mu ffe mu DNA yaffe kye tuli. Kristo atuula mu ffe. Era obulamu Kristo bw'alina bwe tuli, obulamu bwe tulina bwe bwa Kristo. Bwebo bwennyini Amiina. obutukuvu. Oli mutukuvu. Amiina. Olina DNA y'obwakatonda mu ggwe. Kiringa bw'onoozaalibwa mwami Sserunjogi nga ye kitaawo. Akati era DNA ye ng'eri mu baana be bonna bonna. Naffe twazaalibwa obwakatonda. Kati obwakatonda butudde mu ffe. Kino nno kitwala omuntu okutegeera ng'ayigirizibwa oba ng'asomye n'afuna okubikkulira kw'ebyawandiikibwa bye. Thank you, Jesus. Kubanga bwe bagamba nti olina DNA ya Katonda, waliwo ebintu by'olowooza mu mutwe n'oyagala okibeereko, si kino si kyakulowooza. tekiri kya mubiri Si kya mubiri. Kya mwoyo. Webale nnyo. Bino bintu bya mwoyo. by'omwoyo bigenda nakutegeera n'okw'omwoyo. Webale nnyo. Okulaba nti omuntu alina okubeera n'omwoyo wa Kristo asobole okumanya ebintu ebikwatagana ku by'obwakatonda. Atalina mwoyo wa Kristo si wuwe. Si wuwe. Kati embala gye tulimu eno ya bwakatonda. Ky'oba olaba okola ekintu muli omwoyo wa Katonda anaakulumiriza mu lino gaha. Kino kyenkoze si kituufu. Omwoyo wa Katonda eriffe abakkiriza tatulumiriza. Wabula atujjukiza. Atujjukiza, yes, that's the right word. Atujjukiza nti eyo simbalayo. Wabula eri atannalokoka omwoyo wa Katonda alumiriza ekibi n'omusango. Naye eriffe abakkiriza tubeera tujjukizibwa. Kyova olaba bbaluwa za Pawulo zonna nga bwaziwandiise oba abatume bonna ba Peetero ba Yokaana bonna mu kuwandiika ebbaluwa zaabwe bawandiika nga bajjukiza abakkiriza kikye tuli. Temumanya. Temumanyangako. So ffe anga abakkiriza tetulumirizibwa kibi kubanga twava dda mu nsi ey'ekibi. Wabula tujjukizibwa kikye tuli. Abooluganda abaakajjako twogera ku kigambo kutuukirizibwa mu butukuvu. Omukkiriza ali mutuukirivu si lwa bikolwa bye oyinza okuddayo ne weesalira omusango naye olw'okuba wakkiriza obulamu bwa Kristo, wakkiririza mu Kristo. Kati kikuwa embala y'okuyimirira mu maaso ga Katonda nga tolina kutya, nga tolina kwesalira musango, newankubadde okyalinamu kali olina okukola mu kigambo kya Katonda, olina okuyigirizibwa. Kati kuno okutya kugobeewo, okugoba otya n'osomesebwa. Musumba Sam ayogedde nga muddizibwa obujja n'ekigambo kya Katonda, okuwaayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka, nga temutwalibwa n'empewo zino ez'ensi nga bwerowooza. Amiina. Nga toyuuganyizibwa n'enjigiriza ezze kati ly omuddo bakuyiira eccupa ya soda, okitegeera? Ate ne bagamba nti ginywe ne bakunaaza mu kkanisa. Ebyo byonna biva ng'okula mu kigambo kya Katonda. Amiina. Obutuukirivu bubwo gwe omukkiriza. Tusomereza bbuli. Nti eno yembala yaffe ey'okuba abatukuvu. Tuli batukuvu. Yembala yaffe ye DNA yaffe gye tulina ey'obwakatonda ey'obutukuvu munda mu ffe. Kino twakifuna bwe twakkiriza enjiri. Twawulira enjiri ne tugikkiriza. Bwe twakkiriza enjiri ne tukikkiriza. Kyekyo Katonda kye yatukolera okuba abatukuvu era abatuukirivu ba Katonda mu Kristo. Y'ensonga lwaki tuli batukuvu.
otwawulira enjiri kuba twazaalibwa kigambo kya Katonda bwe twawulira enjiri kyekigambo kya Katonda ne tukkiriza twafuuka abatukuvu era tuli batuukirivu ba Katonda mu Kristo era ekyo kyekituleetera okuba nti tuli bavumu tetutya tetutiisibwatiisibwa wabula tuli bavumu ki kyetugaa tetutiisibwatiisibwa na buli mbeera yonna ereeta okutunyigiriza mu Katonda kubanga twazaalibwa Katonda twazaalibwa Katonda n'ekigambo kya Katonda ekyayita okuva mu njiri era ne tunywezebwa n'obutukuvu oba ne tusimbibwa n'obutuukirivu ensonga lwaki tulina obuvumu obwo mu buli mbeera yonna tuli bawanguzi kuba ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Dawudi alina bw'ayogedde wano n'agamba nti nga tetuyuzibwa na mpewo. Omuntu amaze okutegeera obutuukirivu abeera tayuzibwa aba ategedde. Gendako mu Zabbuli 37:25 bugamba nali muto kaakano nkaddiye naye sirabanga mutuukirivu Mukama gw'ayabulira wadde abaana be nga basabiriza emmere. Nali muto kaakano ndabye nkaddiye naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa newankubadde ezzadde lye ng'akoze eki nga lisabiriza emmere nga basaba emmere. Kitegeeza omutuukirivu Katonda can never be forsaken. Omutukuvu tasobola kulekebwawo. Oyinza okubeera nga ky'obadde oyagala mu ddakiika 2 tekituukiridde nga bw'okyagala naye tekirina tekijjaawo Katonda. Okitegeera era kijja kuba kituukirizibwa. Iwebale nnyo tekimujjaawo. Oluusi tugenda ne tusaba Katonda ebintu naye olw'okuba takireeteddeewo omugundi gy'obadde ogyagala n'ogamba ndowooza kyova olaba ng'olina okunywezebwa mu butukuvu. Bw'omala okunywezebwa kitegeeza okuze mu Katonda nti ne bw'oba omusabye ekintu ng'obadde okyagalirawo guno omwaka oba essaawa zino nnyini ne kitajjirawo ekyo tekigamba nti Katonda muvuddeko sijja muweereza ono Katonda alabika takola. Katonda gwe wakkiriza nange gwe nakkiriza simufuusa ti magician nti akola ebintu popcorn naye ng'ate alina amaanyi agasukkulumye nga kyayagala okukola akikola. Kati gwe kikuleetera okutegeera Katonda n'okumumanya nti obwa Katonda bwe bwonna bo weebuli buli mu ggwe. Kati gwe olina okwetegeera n'osaba n'okyusa embeera naye era bw'oba osabye ng'ekintu ky'obadde oyagala tokifunye ekyo tekijjaawo bwa Katonda kinaatuweebwanga kitegeeza tuba tukiweereddwa tusigala twebaza webali nnyo anti ekintu paka we kinaatuuka. Obutukuvu bwa Katonda okuyita mu Kristo bwaffe bwatuweebwa oluvannyuma lw'okukkiriza. Tulina obuvumu okuyimirira mu maaso ga Katonda nga tolinaamu kutya nti Katonda gwe ngenda okusaba nina kugwa wansi nina kukola bwe nti. Bw'oba ojja wa taatawo oyimirira mu buvumu. Wagambye ekigambo kwebwalabwala. Kwebwalabwala teweebwalabwala ng'ojja okwogera eri Katonda ate n'osooka omuwaana ng'olinga mu bribinga. Batusomesa nti sooka omala omugamba oli mutukuvu Mukama oli mulungi deni olumala onsonyiwa ebyonoono byange nze omwonoonyi deni olumala ate omutukuvu no njagala kugula mmotoka njagala ompeeyo ku ssente. Walaba Yesu jo twayigiriza ku Yesu ng'asaba yasaba n'agamba thank you my Father because you have heard me. Exactly. Okitegeera because you have heard me. Okwebaza kitange kubanga bulijjo bwensaba owulira. So Lazaro vaayo n'avaayo. Kati tuyina okumanya embala gye tuyimiriddemu okusaba ebintu bino ne taata. Tuli baana kati tetukyali badde. N'ekirala engeri gy'osabamu edda nze luli nange nali nga nsaba essaala ez'omuntu aweddemu amaanyi. Omanyi osaba ng'oli desperate n'okaaba Mukama nze simanyi nyamba nze nfudde woowe n'okuba ekiwobe
nfudde nze bw'otonyamba ani ananyamba essaala ezo bwe zityo nange nazisabanga nga naye nga mu butuufu katonda gwokkiriza yakuwa dda byonna bye weetaaga yakunyweza dda mu butukuvu kati gwe kyolina okumanya nti bw'oba ogenze wakitaawo mugamba taata nkwebaza n'owaayo embeeraayo noga nti nkwebaza nti kati esaa zino ogenda kumpa sente zino ze neetaaga era ogenda kunsisinkanya abantu abo benina okusisinkana so toddaawo kugamba abasibye ebyange mbakutula mbamenyaamenya teri asibye bibyo owulidde olina kumanya notegeera kusaba n'okwegayirira byonna bitegezebwe nga gyali ate tetweraliikirira wabula mu kusaba n'okwegayirira gyetwagala bitegezebwe ng'eriki eri katonda so ekitegeeza omuntu okusaba ensaba eyo gy'obadde ogamba ffenna twayitayo tuba tetunneetegeera bwe tuyimiridde ne katonda kitaffe naye bwe tumala okwetegeera ne tumanya nti tuli batukuvu tetulekeddwawo era tetusobola kgenda nga tusabiriza mmere nga Dawudi bw'ayogedde kiba kitegeeza obutuukirivu bwaffe butuwa the ability oba butuwa amaanyi ag'okuyimirira mu maaso ga tuba tumanyi nti tuli wamu ne katonda tussa kimu ne katonda ekyo ekyobulamu ekyo ekyokussa ekimu obwa katonda bw'okoleramu ffe tuba tussa kimu tulina union wamu ne katonda ali mu ffe naffe tuli mu ye amiina kati bw'aba mu ffe naffe tuli mu ye bwe ŋŋenda okusaba mba munda mu nze mmanyi nti with the time agenda kuleeta ekintu kyensabye era nsigala neebaza paka ekintu ekyo lwekikola ki lwekirabisiddwa kubanga ntegedde kyali munze nange ndi mu ye amiina kati kyova olaba nti buli lw'otamanya nti katonda ali mu ggwe kigenda kutwalira obuzibu okutegeera kiki kyoli naye njagala ojjukire bayibuli etugambye nti ggwe yeekaalu ggwe osuza omwoyo omutukuvu atuula mu ggwe amiina atuula mu ggwe ebintu ebyo byolina okumanya gemaanyi g'olina mwogenda okutambulira amiina njagala tumalirize essaawa zizino naye twogere confession yene eggweyo nga tetunama Bagalatiya 2:2 agambye atya agambye nti nakomererwa wamu ne Kristo naye Bakolosaayi nnyabo Bagalatiya okay Bagalatiya 2 olunyiriri olwabiri nakomererwa wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze nakomererwa wamu era obulamu bwe nnina kaakano mu mubiri mbulina ku lw'okukkiriza kw'omwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo ku lwange kati ekitegeeza twakomererwa wamu ne Kristo era obulamu bwe tulina si bwaffe abamaze okukkiriza obulamu bwe tulina buli mu Kristo bwe tulina mu mubiri muno olw'okukkiriza kw'omwana wa Katonda kwe yatuwagala n'awaayo ne yeewaayo ku lwaffe amiina kati Kristo ali mu ffe naffe tuli mu ye tuli batukuvu twalokolebwa ku lw'obulamu bwe tuli batukuvu ku lwa bulamu bwe tubeerawo ku lwa bulamu bwe tutambula ku lwa bulamu bwe tukola ku lw'obulamu bwe obulamu bw'olina bwa Kristo twagala okwebaza Katonda olunaku olwaleero buli kaseera katuwa ne tujja okuyigiriza ekigambo kya Katonda kubanga atuwadde obuweereza bw'okutabaganya ffe ng'abakkiriza tutabaganye n'abo abatanaba kumanya basobole okumanya ekigambo kya Katonda era twagala okwebaza Diaspora TV etuwa omukisa buli lunaku okujja okubuulira ekigambo kya Katonda nammwe abeefiiriza akabanga okujja okuyiga kubanga mwefiiriza time ne mutukkiriza okujja mu bisenge byammwe mu ddiiro wa wonna ekigambo mukiyige abali ku cyberspace tubeebaza nammwe tusabe kitaffe omutukuvu Katonda omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza amiina olw'akaseera kano ke tuva okugabana ekigambo kyo tukkiriza taata omulungi nti mu kugabana ekigambo kino ate tujjeewo okumanya n'okutegeera okuva gy'oli nti gw'owaayo obulamu bwo ku lwaffe ffe tusobole okubeera abalamu bw'atamanya kibi wafuuka ekibi
ffe tusobole okubeera abatuukirivu. Taata tukwebaza olw'omuwendo gwe wasasula ku lw'ebibi byaffe. Taata tukwebaza olw'okwagala kwe watuwagala n'otununula okutujja mu nsi ey'ekizikiza okututwala mu nsi ey'ekitangaala mwe tutudde. Kati tuli batukuvu kubanga watufuula abatukuvu. Obutukuvu bwe tulina tubulina ku lulwo si ku lwaffe. Tebiva mu bikolwa byaffe but biva mu kukkiriza okw'omulimu okwosaddaaka gye wawaayo ey'okutunulula. Kyetuva tuyimusa baganda baffe be tubadde tuyiga be tubadde tusomesa nti olunaku olwaleero beeyongera Mukama Taata amaaso gaabwe okugguka. Veils are off, the light is flooded into their heart of God. Okubikkulirwa kweyongera nate mu ndowooza zaabwe ne mu kutegeera kwabwe. Okubikkulirwa kwa Kristo n'okuyitibwa Katonda kwe yabayita bamanye ekyo eki Mukama Taata obutukuvu obunywezebwa bubwo. Taata tukwebaza nti okoma ku birowoozo byabwe, okoma ku kutegeera kwabwe, okoma ku kumanya kwabwe beeyongera okukula mu bulokozi n'okunywezebwa mu kigambo kyo Taata wekisa. Wakati muffe mulimu abalwadde Taata nannyini kisa tubayimusa tubateeka mu mikono gy'Omukama Taata abalumizibwa mu ngeri ez'enjawulo naye buli kisimbe kitaffe kyataasimba kisimbulizibwa akawungezi k'omwami. Buli ndwadde zonna ez'olukonvumabirijja kansa byonna tukiraga okuva ku linnya lya Yesu omwana wa Katonda ne tukkiriza obulamu bwa Katonda okukolera mu bwo ne tukkiriza ekisa kya Katonda okukolera mu bwo kubanga emibiri gyabwe gyasasulibwa n'omusaayi gw'omwana wa Yesu Kristo. Kaakano balamu kubanga kitaffe oli mulamu. Kaakano basumululwa kubanga kaakano Taata kitange wabasumulula. Eri abalina ebyetaago wakati muffe Mukama Taata nabo tubayimusa Mukama Taata. Giyinza kuba mirimu, giyinza kubaako challenges z'obulamu Mukama Taata nannyini. Tusaba Mukama Taata nti emigugu gisituliddwa nabukola yonna ey'omubi ereeta okuziyiza obwa Katonda n'okubagiddwawo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Kaakano okuba amakubo mu gye bali Mukama Taata oteekawo okuganja Mukama Taata oba connectinga with the right people in business Mukama Taata eri emirimu Taata nannyikisa obugabirizibwa Mukama Taata butuukiriza gye bali. Taata tukwebaza era batusaba tukkiriza nti bye tusabye bituweereddwa. Weebale nnyo Taata, weebale nnyo Yesu, tusabye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amina, amina, amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. Weere ne weekend ennungi Mukama batukuumire. Oh, tulina wupi this weekend. Yes. So please come and join mujje mwena gye muli eyo. Tugenda kubeera wali bulijjo we tubeera e Waltham mu hotel okutandika n'olwenkya n'olwomukaaga ne Sunday. Mujje. Gwe bali katika obawe address Kambawe address ino yino. Okay, yerwa. Is that the one? Awali akaana. One. Okay. Wupi tugenda kubeera mu abagiyita My Mental Health Matters. In my distress, I called to the Lord. Psalms 18 verse 6. Address egenda kubeera Hilton Garden Inn. Hilton Garden Inn, 450 Totten Pond Road. Come on Friday. We are starting at Waltham. So it's on Friday, which is tomorrow, we are starting at 7 p.m. Saturday, tutandika ku mukaaga. Paka ku 11 wajja kubeerawo bajja tusavinga snacks. So teweeraliikirira jangu ne ku Sunday kuva ku saa 9 paka saa 3 kitundu. This is led by our only minister Dorothy Sebaka. Mujje tujoininge mujja kuweebwa omukisa kama abatuweera omukisa. Thank you Diaspora TV. This is Diaspora TV, your #1 global network. This is Diaspora TV, your #1 global network.